Arafat Muyomba yakovesinga edda tino mulwadde wa siriimu ensonga naye bamayine MCCATC yeewayo deriensi timulwadde wa siriimu batuyambe batuwonyeza kasa tumutwala mu kyaki yonna naawona nga lwomwisana tumutwala na miggo netumuze wayina bamutestinga nga Isaac lwomwisana tumutwala kakaaba nga sinda bagenda maaso njagala kujjukiza nti nno tandika okitegeka akasente ko 100 200 3 4 atugenda otuuka ku lunaku luli ng'akasente weekali lunaku ki olunaku lwa spice akonfaminze ajja mu Uganda so kitegeeza ki Africa One be bamuleeta akitegeeza nno tandika otegeka akasente omuyimbi Spice omujamaika dancehall king Spice oli omukubi wa laga ate kimuleeta wanene Spice mbali babiri Spice Diana ne Rich Spice omujamaika wa reggae oyo omujamaika oyo wa kabi oyo agenda kujja mu Uganda atajja kulambula agenda kulambula ke Buganda yambale gomesi ali ku ttooke erinyige agendeko mu Vacation Falls then onako olusembayo akasente bakamusasudde bulungi nnyo yakoza endagaano yafulumye tinno agenda kujja era nga ku bayimbi basatu agenda kolako n'omukolabo okuli Asindi okuli Kalo Kasiita n'omukyala Winnie Nwaji awo bakyali mu ate Spice Diana gwafaananya erinnya ye kiri kitya anti bali afaananyamu ku dansolo gwe balina kirabika tafudde ku byalinnya tafudde ku ekwani gwe ya inspiringa kubanga ne Spice okwetuma Spice Diana alabika yakopoli kati oli yetamumanyi na mumumanyi baleka abategese bakibaze bwe batyo kubasa tubagira alina kukola na Kalo Kasiita abantu basinga baga Kalo Kasiita naye tujja kulaba ekinaabaawo so basebo ne banyabo andi n'omukulu Kenya Media nze nsoberwa ebintu ebyamakulu beba biyita mu ggwanga tonnoonyaako kasobola videos ebyekisiru ng'essimu evuga ebyamuko tugenda byogerako toge kati nze ni musajja wavunanyizibwa ndi musajja mukulu alina famire neetaaga okudisikasinga ku bintu ebikulu mu ggwanga ebyona tugenda byabasipiika ebya Museveni ebya Bobi Wine ebintu ebyamakulu mu ggwanga abantu abavunanyizibwa batuule bawulirize nabo banteerere bane Bukenya alina amagezi yego obalabye gundi kumuvule naawe owalabye ono wamukalakaasa omusajja oyo ate otunulya nnyo ensonga bwe zityo koze era kyammanyi obuvidiyo wabulabye koze kansobola kunoonyeeko tekyetagisa muntu mulala abusabye bulabako tebwetagisa muntu abuvunanyizibwa bulaba buvidiyo bubi vidiyo ezifuluma ennaku zonna mbi twalaba vidiyo yazoganya terina makulu ye musajja yakasinga okwebaka ku bakazi abangi mu sitayiro emu nga talina namaanyi ga kisajja talina amuwadde otwanyi n'ogamba kati enjaganyo yaki alaga nti wamaanyi asobola okukwata abakazi mu bulago n'abatuga okutandika okukola sexy seconds bbiri leka mumusinga n'omusinga nze nontwalamu n'eddakiika eziwera 3 sikyali ku bakazi embuna simenyumisiza abakazi nze era siyinza gamba mbulino nkole kino mpoome nze nyina kukola kuwoomerwa tokakasa ekitegeeza gwe weefaako weka mu mukwano nze ebigendererwa byange mulaavu nze kunyumirwa siberangako na kirowoozo mulaavu nti nkole n'omukazi anyumirwe omukazi alina genda na ssente omukazi ate awabeera abasinga abaana Katonda yatonda omuntu ng'alina okumatiza omukazi togenda kumatiza mukazi omaleko newonaamukola ng'akutamye ne munakola kasalaba ajja kumaliriza agende ewaabo ali bagundi abalina ssente abalina amaanyi anti kaakati mbadde mmanyi ekigendererwa ky'ekintu ekyo nze kunyumirwa mwenna kunyumirwa nze singa ffenna kwali kunyumirwa singa tebatusaba ssente niye yajja nabirugendera era buli agamba oba amala dyampe oba leero agenda kumpa mmeka gwemuba temwakkaanyiza ye kyekimuba ku bwongo oba agenda kumpaayo mmeka singa kimpaayo 10 singa kimpaayo 15 n'atuukiriza mukolo okumaliriza afune ssente egendere akole ebizibu bye singa twali byakunyumirwa bunyumirwa twalize buzine tunyumirwa oluusi ne loogi ne tugyesonda buli omu ayiteyo tugenda mu yeetaano leetayo ebiri ekitundu ebiri kitundu tugulende ku mazzi buli kimu tekiba kyakwesonda
N'olw'ensonga nti bo bajja be bali ku receiving side nange nnyina kunyumirwa byange. Anti gwe musajja Ekyashatosha wali noteeka mwenna munyumirwe kiri luddawa kiri mu mateeka mu constitution ya Uganda oba kiri mu Bible? N'Abakolinso essula y'omusanvu wagamba nti omukazi anaawanga ku musajja. Bayibuli bwegamba Abakolinso olunyiriro lw'omusanvu. Olinamu olunyiriro lulala mu Bayibuli lw'omanyi? Corinthians. Abakolinso olunyiriro lw'omusanvu tebiriiyo byayogera. Gye biri tebiri. Abakolinso olunyiriri. Corinthians. Olunyiriri. Tusooka n'essuula. Essuula y'omusanvu oba olunyiriri lwaki? Essuula y'omusanvu lwogenda mu kyaki. Mu Bayibuli wakwatayo ekyo. Si kyo kyokka ebintu bingi byemanyi mukulu ne mukulwana nnyala byemmanyiyo. Mu Bayibuli notayo ekirala ng'omanye essuula n'olunyiriri. Nze atali pasita onjagaza ati. Ate nga twafujja pasita Romushana yagenda bitubuulirira. Ne Sami. Tuba nga tuli mu nsonga za bya busiraamu toleetanga ate embizzi. Si omukulu yakoze ki ate ayagamba kati mugenda osabe. Oweyo n'ekiweebwayo. Yesu asobola muveeko yalemererwa ensi yava mu bwa komedi bwe yali asobola. Kasaava mu bwa komedi n'agezaako okufumbirwa kati yakoma. Ensi tagenda gifunamu kirungi na kimu. Yasira nali mu diminishing return. Omuntu ali mu diminishing return mu size yali gawola Babitex. Talisuubirayo gejja. Ali mu kogga bukozza gwerera bugwerezi. Kati ne Sami mu byenfuna mu byebintu ebisobola okwattractinga abantu okwegombesa abantu takyalina kyayinza kukolayo neki. Yali comedian omulungi ng'ensi emwagala n'asiriwala n'adda mu byobufuzi. Badda mu byobufuzi n'abizannya bubi. N'agenda mu kufumbirwa. Kati avudde mu kufumbirwa yafunayo kasente okufumbirwa kumutambuza amawanga tagondedde bantu bamuteeka mu ssente. Omusajja n'obanga olina amanyi g'esajja genkana nga tolina ssente olina gondera mukazi kubanga yaba alina ssente yaba akuwasizza. Tolowooza nti nno Yesu ayagala abantu abalinga abo okukyusa abalala? Agende alokoke asabe wabula saasabise byanjawulo. Singa baagamba mu Sami yalokose bandigambye agende akyukire eyo. Naye mbwe yagenda osabisa mbadde mu maaso bali mbabeere n'endiga yalokokera mu komera. Ate mutuveeko temujja tutamya bulokole. Twakafuna omusajja atuwonya abalokole. Pastor Romushana. Tuvola omusajja bagenda mulwanyisa nnyo. Naye abagenda mulwanyisa bagenda funa obuzibu obwo. Kubanga yagenza okujja nga public ekituufu tukimanyi. So bulijjo tukimanyi nti teri muntu asobola kugenda mu church naawona. Bulijjo tukimanyi nti teri muntu gwe basobola kusabira nga mulema n'atambula. Ekyo bulijjo tukimanyi. Ninga tukigamba abalokole balabanga ffe abatategeera. Ekitugamba naye abantu bano bo tebategeererako ddala. Omuntu n'agamba muno omuntu azze mu church. Mumama oyo yalwala emyezi 6 kati ali ku ndiri. Uno tuze pastor musabire pastor naye namuteekako amaanyi. Mu linnya lya Yesu. Natandika okusindika amafuta ati. Nasindika amaanyi ogenda okulaba omulimbu ayimiridde. Mwabadde ayimiridde mbona n'adduka endulu nevuga mu church. N'ogamba abantu abo basiru bonna abali mu church. Ne tulina ababikola. Bafere! Ono yeze tulaga nti no bafere bulijjo tekimanyi ninga tetulina ngeri gye tukola ki? Tolabako batambula. Teri ye yali awonyezeddwa n'atambula. Tugende mu ensi erina mu Uganda tulina Malema. Abalema mwebali. Tetulina Malema bamanyikiddwa ensi eno nti ono omulema amanyikiddwa kati nga Samugombe amagulu 3. Tumutwale ewa pastor. Pastor nenda gweyagala amusabire awone. Banga emiggo bagisuula bapange. Afude omuntu atamanyikiddwa no mu Kampala nga mujjayo mu kyalo. Kamwendeyo mu kyalo novale kamanga mutawuli nogendeyo mu kyalo. Ne bamujjayo nga n'abayo mu kyalo bamumanyi. Teriyo TV. Bagenda gamba tegundi wuuyo. Ngeri bamujjayo mulamu ne bamuleeta Kampala ne bamukubako ka police. N'abalamu omwezi gumu bakisibiri nga bamukokinga. Kikyanakola. Ne bamuleeta mu kumiggo mu church. Bamuleeta mu church ez'abana abalokole nga tewaliwo omuntu n'omu amumanyi. Nga weekamwe nga ate si mu tawuni mu kyalo. Ne bagamba bannanga atambudde. Bulijjo bwe tulabya bulimba. Ninga tetulina ngeri gye tuyiza byogerako. Naye kati twafunye omukisa nti mulokole munnabo ajjidde mu layini y'obulokole yennyini.
Kyagaba olwala genda ofuna eddagala. Nze nnyina omuvubuka n'erinnya kandyogere kama muwummuza emirembe bamuyitanga Mucunguzi. Twakolanga naye awo batutunda mmotoka ekibuye nafuna obulwadde buno bwa siriimu. Bafuna obulwadde nga mulokole okukkiriza ne kweyongerera ddala ne kunywera. Munnange mu kanisa gye yagenda n'ava ku by'okumira eddagala n'alokokera ddala n'asuubira nti ne bamusabira nga bagamba nti agenda kuwona. N'atandika n'okusiiba dry ng'ate mulwadde. Obulwadde bwamufunza kisipi n'amukuba. Omuvubuka oyo n'atandika okusiibanga mu mmotoka nga yeggaliddemu mu ttuntu. Mumuwulira ebbugumu nga yawulira mpewo. N'abeera nga mu mmotoka n'agaana okumira eddagala. Bwe baamutwala ensambya teyaddangu yafa. Naye mu babuloka bano abatategeera mulimu ababuloka baamugambanga nti gwe genda omira eddagala va mu byakwesirwaza ebyo. Naye nga ye agamba Yesu ajja kukola ate n'asiiba. Obulwadde ne busanga nga mu mubiri temulimu n'amaanyi gasobola kulwanyisa ku ki? Kubanga tolya. Tofuna birungo bimala mu mubiri. Tegufuna birungo bimala ate oli mulwadde. Kitegeeza obusirikale tebulina kye bugenda kukolerako ddala. Tebufuna support. Ono mupasi omutuufu ye mutuufu tigwemira eddagala. Kati waliwo pasita alwala n'atagenda mu ddwaliro. Ndagenda mu ddwaliro. Lwaki bagenda mu ddwaliro? Lwaki tofuna pasita munne n'amusabira naawona? Oba kennyini ye ne yeesabira. So kati Isaac gwe enjiri ye olaba nga eriko oli kwalaali. Mutuufu nnyo naye agenda kufuna okulwanyisa olw'ensonga nti public ebadde ngeraba ebintu ebyo ffenna tukiraba byayogera birabwako. Kati ate bali bagenda kufuna obuzibu okwagala omukuba kuba abajjamu omugaati mukamwa naye ate kati abaana batandise dde okukola few moments later ez'abasumba abalala nga balaba ddala nti ono yayogera ebituufu. Bali balina interests zaabwe za wano. Nalaba ke bakugatta aka pasita bugingo ne ngamba kati bagenda kufuna obuzibu mu kumulwanyisa. Omuntu agenda omulwanyisa ffe tetwagala bw'ogamba nti nno mufu gwekola bwoti katufuneyo omulema omusabire bw'awona nga tugamba katugendeko emulago tufuneyo omulwadde baleete emusikati. Tuyina ne muyomba Arafat Muyomba eyavavesinga edda ati n'omulwadde wa siriimu. Ensi yonna ebamanyi ne emusikatisi yeewayo dda eri ensi ti mulwadde wa siriimu. Batuyambe batuwonyeza. Kasa tumutwala mu kyaki yonna. Naawona. Nga lw'omushana tumutwala na miggo. Ne tumuze wayina bamutestinga nga Isaac lw'omushana awo tumutwala kakaaba. Tumugamba tiwasoose kwetegereza abasumba abatuufu gye bali. Naye bwe mubanga temugenda kuwonya abantu nga bo bwe tumanyi. Mutuveeko katugende n'ono muvubuka zze. Era mukyuse. In fact tetwagala bavaako mukyuse mudde mu layini y'ono lw'omushana. In fact lw'omushana alina te kusumba basumba. Tokipise nnyo. Alina babuulira biki bye balina okukola mu kyaki. Batuule mu kyaki obanga buli lwakusatu abasomese nga ku Sande bagende nabo basomese endiga zaabwe. Anti bagamba nti nno nina gwe nalaye ng'agamba nti nno lw'omushana mulungi nnyo mu byensi naye eby'omwoyo birina engeri gye bikolamu. Kati eby'omwoyo bijjudde bulimba. Bw'ogamba munno nayogedde ne Mukama nabadde awo Mukama nandabikira ne mpulira eddoboozi baba balimba. Byo bye bayita byo eby'omwoyo. Eby'omwoyo byakoma kuba Yesu ba Muhammadi. Essaawa zino tuli ku byansi tewali bya myoyo. Kubanga ba Muhammadi ba Yesu be bakolanga ebyamagero omuzibe n'alaba. Abadde afudde n'azuukira. Nawe babanga basobola okukola ebyo bukitegeeza balina omwoyo. Bwe tebasobola bikola bali ku level ya byansi. Gwe saba busabi Katonda akuyambe buyambi akulungamye mu ngeri ng'eyo. Nitugamba tolowoozesa abantu togenda kuwonya kino towonya kino nayogedde ne Katonda kwogera kuwoggana waliwo ono gwe baagala omulokole yawoggana ennyenyenye n'awoggana kiyita player machine. Mbuki ensi bya mwoyo
ne moyo guli ludda moyo ayagala mukako ngwali ludda wanga mukakali ludda ya mukakali ali ludda bamuyita ani moyo bagenda ne musozi ne bakola training y'ebintu ebyo naye nga si bya Bwakatonda si bya Bwakatonda boogera bwogganyi tebiina na makulu fukamira saba busabi tuve mu basajja ba Katonda tulina okwogera Katonda yazze tulina okubabuulira amazima banyiiga bajja kunyiiga ne kati tuli ku mazima so anyway badenda kubuuza nti musumba kigoba dollar ali ku alaali naye omusumba yenna inaze katikati ero totakimbuuza sigenda mwogera linnya naye omusumba yenna asaba omuntu n'atagwa oyo ali ku alaali asabira omuntu n'atagwa oyo musumba ajja n'agamba nti mujje tusabe naye otabawo byamagero byakola muddayo ewaka yoyo omutuufu ono abasula badde manyi abana amafuta mwoyo akukomako bwoti n'owulira n'ogwa wekka badde manyi ye mutuufu era abantu bwagenda mu kyaki musumba n'omusala n'atagwa wino eyali awakaloboozi eyali mubanoonye yafa bamuyita ng'ani yali mbanoonya simumanyi yagiraga akaloboozi mmujjukira naye simumanyi linnya yagamba nagenda mu kyaki ne bansindika nzija nga nkindika nankuba engwala neŋŋaana okugwa owaayi tukooneko nnyo katono nnyo ku bwa sipiika olutalo lwa sipiika entebe y'obwa sipiika efuuse entebe buli omu agyagala Pasisi Namuganza agamba agyagala Nobert Mao agamba agyagala sipiika waffe aliko Anita agamba agyagala waliwo n'omukyala awo omulala naye gwe mu kulabako okw'ebintu olaba ani agisaanidde NRM gwenaawa kaadi yayo yajja okuyitamu bano bonna tulaba nga b'NRM kyenkana gwenaawa kaadi naye lwakuba ku luno biyinza okukyukamu NRM eyinza okuwa omuntu kaadi abantu ne bajeemeramuko ku NRM newa omuntu kaadi ne batamulonda we bataagiwe sipiika Anita Among bayinza ogiwa for example Nobert Mao sipiika laga nange ngenda kujja independent ate n'awangula alina obusobozi obuwangula Anita wadde tebamuwadde kaadi era olusirika olunagenda ekyankwanzi lusobola okugenda ekyankwanzi eno ne batuula ne basalawo tugenda kuwona niwe batalonda Anita Among oluno President Museveni bayinza omujeemeramu kubanga Anita Among ku ground atuuseeko eko ku ground kwali kuba atambudde campaign zonna zatambudde Uganda abadde nga akiwa essaawa nnamba okunoonyeza ababaka ba parliament akalulu ababaka ba parliament bakimanyi bulungi nti abayiseewo balinamu omukono gwa Anita Among abadde nga ajja katubadde nga ffenna abadde nga ajja katuuti n'awaana omu ku omu n'ayogera nti ono muwala wange ono mutabani wange ono abadde yeeyisa bulungi mu parliament gwe muba mukomyawo kati omuntu oyo ajja kuddayo aleete flashback mu bwongo bwe agambe nawadde akati nawadde pate yange egamba tuwe Namuganza oba tuwe Puloosi naye ate ono yambeererawo on personal basis ojja kumaliriza nga obubokisi obwo Anita Among mwali kubanga okulonda kwakyama si kwa layini kwakyama ate olowooza nti nno NRM gwewadde era influence y'essente because ebeeramu nti sente ina bwekobanako obuntu mulimu n'abalinako obuntu soko omukwate alo your business wangi which yes, Sila is there. Yeah. Are you coming back? I don't think he will buy. Yeah, agreed.
But you come and test. We're at 8. Okay. I'm still in the interview. Give me like 10 minutes. 0772 09 35 25. Yeah. Akuya nesiye ko. Okay, so obadde ogamba nti NRM eyinza ofuna obuzibu. Bwe wadde flaga n'atayitawo. Olaba ani agwanidde gwe? Twandigendedde ku mateeka ga NRM gwe tubadde tukola nti buli ajja tumuwa ebisanja 2. Kati Honorable Anita Amonge abakwagala kujja mu kyakusatu nange saani mwagidde. Ninga wa NRM gwe mpagira kubanga yakola emirimu gye nga bw'alina ogikola. Weewawa alina sanctions ez'abazungu naye tezirina nnyo. Ate baira zamwelwa lwa mulimu ogwo. Ate n'etteeka lyayisa ne bamuwerako sanction ne president yali sayininga. Kati talina nnyo nsobi gye yakola. Yali afiirira ggwanga ne president kyayagala. Banga president naye yali akyagala ebisiyaga bikole ki? Bive mu ggwanga. Ono n'ali supportinga, ono n'aliisa, ono n'ali sayininga. Kale, waliwo entalo ezigenda mu maaso mu comedian e Uganda. Raini agamba, Maulana Raini bagamba be basinga. Madwata Nchiko bagamba be basinga. Kati Raini yagambye bo bali ready for any battle. Bonna ba comedian be Uganda agamba abaseeri bo ne badde ne babakuba. Ekintu ekyo kye kibadde kibula mu ba comedian be Uganda. Babadde batambulira nnyo ku ddogo n'okwewalana. Comedian Uganda beroga. Bagamba nti Maria kitalo z'ebitooke bye bigwa. Eddogo lyayina kapale yagamba. Kapale ekituufu. Ndi Maria kiddogo lyayina. Obali editu sete nga tuseke simanyi. Ninge Maria ki amanyi comedy. Kati babadde babulamu competition eyo. Na the competition eri nnyo ezevable. Tisobola okuvaamu akasente. Nate ne mbikolwa. Bagiseewo. Bali nnyo mu comedy owedde tebakyusa. Ogera kulaba Madilati Aluchiko bibazze temulinaamu kipya. Kyebawulira omwaka ogwedde kakati kyebogera. Ogenda kulaba Maulana nabo kyekimu. Ogenda kulaba Maliyaki nga byayogera emyaka 5 mabega era byakola. Kati muteekawo competition eyo mu bigambo naye mukyuseemu ne ku action. Ne mu bikolwa ebeeremu. Muyiye ebintu ebipya. Bakati sazo bayizo bategeka kabato. Kati bategeka kabato tunaba bikadde byerere. Era bateja kubeerawo erere no kunyuma. Bw'obeera bato. Maulana Rain ne Madwata Nchiko ani abasinga ku mubolaba. Bonna bayinza okubanga bali ku level yemu. Kati anasinga obukodyo n'okuyiiya ebipya okuleeta byatayogerangako yajjo singa. Ninge bonna bali ku level yemu bateeka ku minzaani y'embizi. Manyi minzaani y'embizi ye mizaani entuufu mu nsi yonna n'okuzina ez'amayinja bazikyupula naye embizi kubeerako akasowaani eno n'eno webateeka ekintu ekyo ekimu akabulekaka zirina kubanga ziri mu level yemu ya mbizi. Muve ku zino minzaani zino ez'okusikako omuguwa bazikyupula bazitandikira mu maaso zino ezipima ebintu mu maduuka bateekayo akantu n'olaba ng'ekonye naye nga tennabakkoona n'eminzaani y'embizi olabayo n'ogamba nti eno bataddeyo ki nti jjinja eno bateekayo ennyama bayina kuba ku level y'emu nga weerabirako n'omanya badde sigegendereza kati gwe bateeka ku minzaani ng'ey'embizi ng'eyo olaba nga babalansinga. Tekuli nnyo nti ono yayitako ku ono. Ate Maliyaki ye yayita ku bakomediani ba Uganda lokale. Lokale abasingako. Lokale. Banga ogamba nti Maliyaki yasinga mu Uganda comedy. Bajja gamba Kenya tetumumanyi. Ekituufu. Ate Kenya bajja gamba Salvador. Bajja gamba Tichampamire gwe bamanyi. Kati lokale Maliyaki ye yakyasinze. Mu bufunze wano mu Buganda. Mu Uganda wano mu loko. Maliyaki akyali mu nnamba emu. Naye alina okukyusaamu n'akyusa. Amonte si yasinga.
Anti era kati olabiranga ku bantu abajja mu kivulu kya Amoti bantu baagaana okujja. Amoti abantu tebajja. Ate bajja. Kivulu kamera zaali nnyonnyo ku stage byakola. Kati ziri nnyo mbasanyuka. Ate bano Bobby Brown and Niro baliwa. Bobby Brown bakyali wansi mukko. Tabana batetuka ku level eri. Kati Bobby Brown amagezi galina kulipira bano waggulunga waayiyamu ebipya. Space ekyaliwo mu comedy. Space weeri. Naye kati gwoso wotagikozesa kiregezo oli munafu. Gwolina okuyiiya ebipya okozesa space. Kati entalo zaabwe ezo baleka balabye nga nno bagenda bagwa. Ne basalawo bateekewo ku butalo Abitex azigwemu kubanga sente azirina. Abitex azirina. Azirina. Kitegeeza ategeke. Ategeke. Anaakola sente. Sente ayinza obutakola nenga ffe tujja nnyumirwa. Abo tebajja kujja. Ffe ng'abantu tujja nnyumirwa nenga yayinza obutafuna. Kale. Andi ekintu ebintu ebikyasinze okufiiriza abantu sente mu ggwanga mu nsi muno bwa promoter na byabufuzi. Promoter nga ani mugagga promoter ky'omugagga mumbuulire naye Keti ayina atunde moto ayina bizinensi ze endala promoter n'owabeera n'obumbi busatu mu myezi 2 busobola okuggwawo kasata va mulimu ogwo kasasigala nti agenda promotinga kati Abitex agenda tuleetera ono munna Kenya atalina makulu baby dali kati yamwazaaki ekivulu ne tekyakola yamwazaaki oba omwazaaki ajja mu kivulu kya George talina makulu bibyo ebintu bya calculation teyandi mulezi ati yalina akayimba akaliko ani agamba nti ke kaliko tokamanya akayimba tamanyi ani agamba nti ke kali anagana nga mwakaagala baby dali walibayo omuntu akaziniramu ni mu kampani twakateekamu $2 biri ebinene $2 ebinene nga bituuka samuli katambula naye ng'omuntu bw'okaziniramu tekatambula balabanga gwe atategeera yali teyeetaagisa yali teyeetaagisa kujja soka okole oweze music okube olyoka oleeta omuntu toleeta muntu alina luyimba lumu nga n'oluyimba lwena tetulumanyi wabulako akantu kali eno ewasemba ku luyimba wenogamba mbu yabajja Abitex anyiiga tumuveeko yanyiiga nebitwogera byebituufu ne vidiyo z'omwana waziraba ezagundi eza Keni Keni nalabye vidiyo naye saabyetegereza bulungi Keni omwogerako omuvubuka oyo enseera eyo nondese bannange engeri gy'olekawo abakazi abalungi onosalabo olulunkanira amatako g'omanyi nti mujjudde bbi leero nasoose okulaba ku musajja ng'avaamu ejjovu tubalee tumanyi lyasigalira abakazi omusajja gwe yabadde yebaseekaali talina njawulo nakankaka avaamu ejjovu eryeru obukyafu obuli eyo bulinga gundi ono Pretty Nicole omusajja yabadde mukyafu ng'avaayo ejjovu oba bino bye beesiga ng'agenda mumutandika yabadde Keni yennyini nga yalya omusajja n'atuuka okusesema naye ng'ono awulya tannaba kukukka alabika yamize Viagra kubanga mbadde sirabangako ku kasolo keereega bwe katyo akakeni katetereeze ng'emisuwa giri sayidi ne sayidi nga ekyo ekigenda mu makyuma abaana batannye obutambi webuuze beerikodingide ki kubanga nalabye nga balinga bana nga beekisinga famire y'abasiyazi mwekwatako ki wamma mukola ebintu by'ekisegu we mutyo kimwekwata abantu bwe batu beetaga kati gavumenti yayisa etteeka ly'ebisiyaga kati likole omuntu ng'oyo nate tiwaliwo omuntu amuwaabidde agende mu kkomera kubanga abiridde ensi emulabye omuntu omuwogoloota ennyuma bw'otyo oba AI ate nga AI yawa nga vidiyo girabiddeko ddala naawe zigwe ogindaze n'oweebaka ku muntu n'atuuka okusesema gwe n'owulya ng'oyagala kwongera kumulya balinde bagamba banno nawe mulinde kubalinga muli mu kunyumirwa muli mu kubonereza balinde bagamba soko muleka aseseme naye ng'ona oli asesema onayagala mumulya gwe sesema ng'eno nze nkulya nga kiki olulunkanira ekyo kubanga olulunkanira omukazi ogamba banna mukazi alabika bulungi andeesa amaddu ne musajja muno kalinga gwe nkwasa amaddu mugotaliko sesema nga gambe gwe teekawo sagala kumanya byosesema munyongera okulya okole ki omale gavumenti we batuuka okumala bamala ki simanyi ne batuuka okuba ku mazzi ate ekijja kubanga omusajja agala kube ku mazzi mazzi ge gajja kati omusajja ng'oyo ennyuma yonna naye yagitaganjudde tulayo obutabi bw'abantu buli omusolo mbadde ndudde okugula bw'obunene bwagwo
n'obugumu bwagwo n'ogutekema omwana w'omuntu mu kabina. Akabina ngizo okulaba nga kabina nga kafuuse nga bucket nga kagaziye ng'alinga asooseka mu bucket. Bannange nga tekakyamimba baamugaziyagaziya dda. Bannange oyo naali abasajja bawera 5 mu Uganda bagenda kubona bapampa tasobola kulya n'oddamu n'otambula. Oyo yasesemye yamulidde n'asesema obirabye asesema mu ttooyi kyokka mugamba nti sesema naye ng'okunaamiriza tosesema mbuno ositamye sesema naye nga buutu yange ogirese eri eti ono aseseme ng'oli akyalya nga kikyolulunkanira ekyo ekintu kyomanyire ddala nti waliyo bbi teriyo kirala. Omusajja bamugaziyizza bano bagamba mu abakazi bakola balina eddagala lyamufunza osime kyagenda kukozesa omusajja bamwemufunza tayinza kuddawo wangu uli omusolo mbadde sigulabanga mu Uganda leka yagusigazamu abasajja bulamu tebakyalina misolo bwegiti gutunulira zoganya olina omusolo gulebera lw'amaddu mangi dakiika 2 niyo ogwono guli emisolo egyedda ne Shoni wamulaba Shoni ate si musiyazi naye akomba mu mabina yenjawulo ye akomba mu mabina gundi yamuyigiriza Sky Soldier bakiyita mbu battleiming. Sky Soldier yagamba nti omukazi mukombe mu kabina battleima Sky Soldier ne Shoni bakomba mu kabina bombi bakoma ne Shoni amala kutwala mu shawa n'onaaba najja kombi yakomamu omubundi mukalamojja Nani yakoma mukalamojja kumba omuntu ate gwosinga ssente kumba omuntu ng'ayinamu ku ssente ogambe nti nagenda siima mpe ku ssente osimba okomba otya omuntu omwavu mu kabina akole ki omumala akole ki kuba kati ye Sky Soldier yina okupamisa apamisa atya asobola okwebakako ng'omukazi n'opama n'akupamisa mu buliri ng'alya buli alina akakolyo kakola bakeeta kafunnende kati omukazi aba atuuka ku ntiko bye bakwata ne banyweza abasajja ng'aggyeyo wali alina wakoona amazzi beere bulungi mweraba